Congratulations, His Excellency the elected President of Uganda. Twongera okujjukiza tukuyozayoza okubanga watuuse ku bwanguzi buno obw'okuwangula awaadi ensi yonna nga munnange gwe okyasinze okutwala bannayuganda obulungi otukulembera obulungi ate ne tulaga ekintu ekituufu bwe tulina okutambulalira. Bannange tukuyozayoza era tukwebaza nnyo, tukusaba otambuliraawo otereeze eggwanga lino Uganda byonna ebikyamye, bonna abalowooza nti no buyinza tebuukyuke, bonna abalowooza nti no bo bajja wano tebalivaawo, bonna abalowooza nti no Uganda egenda tambulira mu mikono gya muntu omwo ebbanga lyonna. Twongera obbajjukiza titulina omukulembeze omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi eyajjanga example ate era eyajjanga ekyokulabirako. Tumutaddemu obwesigwa bungi, bannayuganda bamukkiriza ate era naye atututte bulungi. Kati mwaboogera ebigambo mwogere. Robert Kyagulanyi President wa National Unity Platform. Nefe President waffe. Ndowooza President akyasinze okukola ebyafaayo mu bavuganya Uganda. Tulina kyemunyegenyako kubanga ffe tulina President gwe tumanya tutwala mu maaso, atukulembedde bulungi ate era n'ebyoggwanga yaffe era abikuumye bulungi. Naye mmwe ebigambo mubijja, lwaki mwagala nnyo okwogera ebigambo bye mutamanyi? Mulowooza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi ye musiru agenda kubeera awo ng'alinga zonto nga mmwe muloonoona eggwanga lyaffe mbuyasirike? Tubasekeredde nnyo ne tubagamba ate kubanga yali muyaayi n'ava mu ghetto katulagenyamu wadde kubanga ffe twasalawo kufuna mukulembeze w'abantu, abantu bamwagale atukulembere bulungi tujje wano dictator. Ebyo ebigambo byammwe era mujja byogera paka yemunawulira nga mukowoye musirike. Naye ffe bannayuganda ne Uganda eno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bwe tukyawadde chance yakyalina omukisa era yakyalina amaanyi era yakyalina obusobozi obutwala Uganda mu maaso. Kyagulanyi President wa National Unity Platform. Ndowooza President akyasinze okukola ebyafaayo mu bavuganya Uganda kubanga yali muyaayi n'ava mu ghetto. Kati olaba President Museveni ageegeenya naye afuuke wa ghetto n'ava mu kubeera omubanda. Namulabako nga tumuyita kibanda, era bw'abazze tukyamuyita kibanda. Ne tuseeseetuka ne tumugjamu ekyo abantu kye baali bamulabamu n'afuuka President asala kaati nga mulimu akakoloboze mwakalaba. Mwana tu ne tumugeegeenye era ne tumuyeeya n'ava ku kaati kati asala enviiri ezituukana n'omutindo. Era bw'omusanga ku kitebe wali ng'atambula noza flashback emyaka 4 emabega bwe yali toyinza kukkiriza nti Kyagulanyi oli gwe twali tukola ki tumanyi. Bw'atuuse okujja akoze byafaayo oba abikoze atya ffenna twagala kukola ki kumanya. Mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu bwe yatuuka okwera yayera era mu byafaayo ng'ogjeeko Kabaka yekka mu 1966 Kyagulanyi omulaba nga yasenye ababaka ba Nuupu n'abaleeta ne bakkata mu Parliament. Performance naye ogiraba nti Mpuuga akoze ekimala. Question ebaddewa mu kukola decision ey'okuseeseetula oba okukyusa mu bukulembeze obwa Parliament. Kaakati weesanze nga omanyi obukulembeze mu bukulembeze mubeera mu positive ne negative. Mubaamu okumwenya n'okunakuwala, mubaamu anyigirizibwa n'agenda n'asanyuka. Kaakati muganda wange Mpuuga nze mutwala nti is a senior. Yaseeseetuse n'ava mu kifo mwe yabadde n'agenda mu kifo ekirala ekiri so competent ku kaliba ya Mpuuga. Era bwe weetegereze ennyo abali baawo balitegeera nti Kyagulanyi yali mugezi. Ekifo kye bayita okubeera commissioner wa Parliament obeera ozitowanga bw'olaba kirakatu Parliament. Omuntu yekka eyali akituddemu n'akijaamu
mu byafaayo bya Uganda yali ndowooza president akyasinze okukola ebyafaayo mu bavuganya Uganda kubanga yali muyaayi n'ava mu ghetto kati olaba president Museveni ageegeenya naye afuuke wa ghetto n'ava mu kubeera omubanda namulabako nga tumuyita kibanda era bw'abazze tukyamuyita kibanda ne tuseeseetuka ne tumugjamu ekyo abantu kye baali bamulabamu n'afuuka presidenti asala kati nga mulimu akakoloboze mwakalaba mwana tu ne tumugeegenya era ne tumuyeeya n'ava ku kati kati asala enviiri ezituukana n'omuki n'omutindo era bw'omusanga ku kitebe wali ng'atambula noza flashback emyaka 4 emabega bwe yali toyinza kukkiriza nti Kyagulanyi oli gwe twali tukola ki tumanyi bw'atuuse okujja akoze byafaayo oba abikoze atya ffenna twagala kukola ki kumanya mwami Kyagulanyi Robert Sentamu bwe yatuuka okwera yayera era mu byafaayo ng'ogjeeko kabaka yekka mu 1966 Kyagulanyi omulaba nga yasenye ababaka ba Nuupu n'abaleeta ne bakkata mu parliament performance nayo giraba nti Mpuuga akoze ekimala question ebaddewa mu kukola decision ey'okusesetula oba okukyusa mu bukulembeze obwa parliament kaakati weesanze nga omanyi obukulembeze mu bukulembeze mubeera mu positive ne negative mubaamu okumwenya n'okunakuwala mubaamu anyigirizibwa n'agenda n'asanyuka kakati muganda wange Mpuuga nze mutwala nti is a senior yaseeseetuse n'ava mu kifo mwe yabadde n'agenda mu kifo ekirala ekiri so competent ku kaliba ya Mpuuga era bwe weetegereze nnyo abali baawo balitegeera nti Kyagulanyi yali mugezi ekifo kye bayita okubeera commissioner wa parliament obeera ozitowanga bw'olaba kirakatu parliament omuntu yekka eyali akituddemu n'akijaamu mu byafaayo bya Uganda yali tweyanziza nnyo ssebo weebale kusomesa abandi okusomesa tebaagala kubanga tebaagala kuyiga ate tebaliyiga eyali nampala w'ekibiina kya Sentamu Robert Bob Wine n'ebirungi byakoledde eggwanga era n'okutambula kwatambuza mu eggwanga lino balemeddwe okusiima balemeddwe okulaba Kyagulanyi Sentamu Robert Bob Wine nti kyekitangala Uganda kyerina era ekitwala bannayuganda mu maaso munnange byonna bibalemye era okuyiga kwabwe kujja kuba kutono ddala kubanga bakyalemeddwe okuzuula ekintu ekituufu bannayuganda ffe kye tulabiddeko ekitwala mu maaso era munnayuganda kyayinza okugamba nti kino kyekituwadde eddembe era kyekitwala Uganda mu maaso baganda bange twetunulemu tulabe wa gye tulaga era tulabe ensi yaffe bye tugyagaliza bweba nga tugyagaliza birungi tumanya nti FDC mu Parliament Ibrahim Samajonganda akyabuganyisa nnyo olw'ekifo kya minisita w'ebyensimbi ekyamugonnomoddwako mu kabineti y'abavuganya empya mwagenda okuweerereza okumala emyaka 2 n'ekitundu. Mbuuza oba nsobola okuweereza mu shadow cabinet nembawo obweyamu nti nsobola okuweereza era seyali omu kubeewuunya nga erinnya lyange liri omu ku abo be balonze okugenda okubeera mu shadow cabinet. Wabula ekifo Ssemujju kye yaweereddwa kyatalinamu obumanyi yadde bangi beebooza engeri gy'anaakijjuza obulungi. Okusoma kwange saasoma bya nsimbi kugyako ebitundu binasoma mu sekende nze ndi w'amawulire
naye ndowooza basinzidde nnyo ku kiseera kye mmaze mu Parliament. Ate nga mu Parliament omulimu ogwayo omukulu budget, shadow minister genda kuba bya budget, misolo na biki, ng'omuntu aba alina okutegeera okumala ne waaba teyasoma bya nsimbi asobola kuba tutambuza ggwanga, asobola okubiyiiya. So ndowooza kye basinziddeko nti Ssemujju ono ngeri gy'aludde mu Parliament asobola okuweereza obulungi mu Ministry y'ebyensimbi. Ssemujju alina essuubi mu bukulembeze buludde oluvuganya gavumenti mu Parliament obujja, era abogerera gyo Ssenyonyi ebikikinike nti talina bumanyirivu mu by'obufuzi abasuddeyo akagambo. Ali competent, ategeera. Omuntu ategeera ebintu ne waaba tabimanyi ebimu kimutwalira akaseera katono. Katono lebo Ssenyonyi musajja mugezi. Bw'anaaba yeeyambisizza abantu abaludde mu Parliament okumusingako n'abamusingako obumanyirivu. Kuba guno si muli muntu gugwe agenda gwetika ku mutwe bw'omu gwaffe ffenna. Abakiikyankya nti NUP yakuziganyiza mu Parliament ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri okwawukanako n'okugoberera enkola y'emirimu mu ssetteeserezo Ssemujju nabo tabaviiridde ekaawo. Teri agenda kujja mu Parliament nga buli lunaku okera kubuukira mmeeza kisoboka. Kati omulimu gwo ng'omukulembeze kwe kuteekateeka abantu bano bonna buli omu n'amanya. Ate gwe nga liida akulembera tosobola kubaka kulubeere mu lutalo olw'amagye. Aduumira si agenda kuba emmundu. Then kati olumbaje kuba temulina muduumizi. Nze siinaako kye sobola kukola kasita ensonga ebeerawo setagana kundagira. Naye toyinza kuŋŋamba nti ensonga eriwo abantu bali mu kubaganya birowoozo nti ate mbuukira mmeeza. Nteeka okuba nga ebyokubaganya ebirowoozo biwedde ne tugenda ku feezi y'okubuukira emmeeza. So wakubanga banaagamba nti kati budget etuuse mbokyo gyogerako nga njijjamu essaati. Abakiikidde ensinga enkyukakyuka ezakoleddwa mu kabineti y'abavuganya nti zandisatulula NUP. Ssemujju alowooza nti tekijja kuba kyangu. FDC yali nti asinga okubeera senior mu Parliament yafuuka leader of opposition. Era kyova olaba ekifo kyavuganyizibwako Mugenzi Njuba ne Professor Latigo bombi ba vice president. Kati okuddamu okulonda nga Latigo takomyewo mu Parliament eyali ateeka okubeera yali Honorable Alice Alaso. Naye olw'okuba waliwo obutakkaanya ne Latigo ne bakyusa ne bagamba nti kati president y'aba alondanga. Dr. Besigye yasooka kulonda Cecilia Ogwana Mayiza ng'alonze Nandala. Kati okukyusa enkola kireeta obuzibu, naye NUP omukisa gw'eyina nti ne Honorable Mpuuga yalondebwa mu nkola y'emu, Honorable Ssenyonyi gy'alondeddwamu. Singa enkola yakyuse osanga tweyanziza nnyo Honorable Ssemujju Nganda nawe gwe balegatta ddoboozi ly'okulya bannayuganda abavuddeyo okusomesa abo abeenoonyeza ebyabwe abatamanyi His Excellency. Mulimu omunene gwakoze era ngututwala lutya mu maaso era ogulambika eggwanga lyaffe nti waliwo ekinene kye tuluubirira okutuukako. Tubaleke boogere ebyabwe, tubaleke bakole bye bakola babimaleyo, kubanga era n'ekyokuddako balabika nga tebakirina, wabula bo baliwo balina chance emu yakwogera. So tubaveeko bakole ebyabwe, babikole babimaleyo. Oba namala nti babimazeeyo bajja kusirika, mimwa gyabwe gijja kwewumbako era mujja balaba kati bakyalina kye boogera okuggyako okuwumbako emimwa ate ne batuleka bannayuganda ne tutambula ne tugenda mu maaso. Tumanyi bulungi nti tukyagenda mu maaso ebbanga lyonna era tuligenda mu maaso emirembe gyonna. Aboogezi babaawo naye tebajja tujja ku mulamwa era tebajja tusuuza kaffe ke tulina kusuula, era tutambula nga tumanyi nti kyekituufu we tutambulira we watuufu era we tugenda mu maaso.